Torch ye program KBN Media omwanjuzi oba omutestes bampesation Hassan Dumba olunaku olwaleero tutandise program eno program bagise Torch eno tugenda kubanga tutunulira ebintu bingi, tugenda kubanga tutunulira ensonga ezimu mu ggwanga, mu entertainment oba oliawo ne mu bintu ebirala tugenda kubanga tugezaako okuttaanya ensonga ez'enjawulo n'abantu ab'enjawulo. Olunaku olwaleero sirinzeka ndi n'omukulu agenda kubanga abeeyanjulira. Kansooka empiseewo ne bannaffe bano aba Eden Bushera Millet Drink bakugamba nti go hunger free and quench you thirsty. Okay? Yeah. Kaseera kano tugenda kubanga tutunulira emiramwa gigenda kubanga ebiri. Tugenda kutunulira ku music industry. Tutunulire ne ku film industry. Olunaku olwaleero. Ogenda kweyanjulira abatulaba. Baganda abafemwe n'abatulaba KBN Media. Kinkozo ebintu wangambye bino omusajja gwenda okwita n'atajja omuyimbi. Kwagina emiramwa gye yayisananga mwe nawe muli. Oba oli awo n'atwegatta. Ajja kujja. Naye nga amanya oba erinnya nze Mwanje Steven abasinga bamanyi nga Kabanana. Okay. Yeah. Kuluka Banana nsanyusa okulaba. Olunaku olwaleero tutunuulira oba ensangi zino tulaba music industry. Ekibuuzo ekigenda osooka egenda mu maaso oba edda mabega? Byombi. Mu kyo ki? Olabeka amakanga ono asikaze eno omusajja asikagala family ebe omukazi agamba ngenda kunoba. Kati industry ya music. Koja kulaba twafuna omukisa abasookawo nga omanyi ennaku zino kuwumula kwe kuliko mu music waba biseera bino okuyitawo nozo ina kuwumula. Okay. Bwatawumula kiyinza okugaana kuba omusajja ajja n'atugamba babiwulira. Kati simanyi awo tudde eno. Ine nga tujja kikwa mu Torch kirabe nakyo. Kuba bw'otunuulira music wa Uganda saawa eno, bw'otunuulira music ayimbibwa saawa eno, ne music eyaliwo emabega owa research. Ne music aliwo saawa eno owa enkudi. Waliwo n'omupya eyakajja Ozambe. Kati nno omwana alese kwefumita. Then bwe tukuba Torch mu music industry yaffe ddala mu butuufu tugenda mu maaso ddala. Bwe tuba tukubye Torch entuufu okwomula si kwa leero. Kwadda ne abedda baalimuko bagamba ensa. Kwabula basaakaasi olaba nga koti omwana wajja nakuyimbira saakaasi leero ogamba nza yimba atya. Era gamba tugendeko tukole bakyusa. Ibulaba gundi ezo nyimbe ezo zasooka nti zaaliwo byadda naye kati saawa zino abaana banyo okuyitawo mangu. Ate ne kiseera kino okuba Torch mu nsinga bwetambula. Olaba nga abantu stress balina nnyingi. Kati baakoowa okulowooza. Okay. Tebakyalina budde bulowooza. Kuba okyebaseba oti owulira konkona aleeta bbaluwa kiro saa 5 nti nja tugenda kukumenya. Kati obudde obulowooza bwaggwawo. Kati abantu baagala nnyo ebintu nga bitambula buki. Butambuzi kujjawo stress kuba ekigambo kati nze nakulira ng'ekigambo enkudi. Ng'oyinza otekyogera. Kitegeeza ki? Enkudi. Fena twakulira twakizanyirangamu. Era ng'oyinza okujja n'ogamba omuntu omusajja oyo akawala ako kalina ekintu bwekityo. Kati naye tosobola kiyisa mu kamwa. Kyogere. Era kyekimu kyekyo kuba nga akyogedde. Naye ku kisaawo kati bate mu kiseera kino omwana yakubayo yakikubiyo obukubi osanga munnamawulire akyogera osanga munnaddiini akyogera kati tekyalinako kuswaza. Enkudi kyafuuse enkudi. Kati enkudi yafuuse enkudi. Kati onajja walaita simanyi Ozambe simanyi gundi ekaaba emme. Ozambe kitegeeza simanyi. Naye nga industry nze ngamba ya music bagiya buli omu asikaza wuwe. Tujja sigala nga tulaba era mu maaso awo ngera bamisa kye bakyaliwo. Bwe tuddako mu kusaidi ya film. Nammwe tugambe nti mutandike okukola zino zinda kinakukka tunaba tugenda mu maaso oba naye ndoza nokola kinakukka kati
era ensi okutegeererawo mu nfo era abaana bajja zikola kuba ojja kulaba regimu yaffe olaba regimu neeriwo abakozi ba firimu tebabamanyi lwaki bakyali ku nnono yaffe kati ate distribution ya firimu nebanga ekendedde nti kati firimu wezigenda watono ate nga nnyingi gyeziri kati kizireeta okuba nga toziraba era kati saazi mu Uganda n'obuuza firimu kye yafulumye ng'obuuza muno Uganda gosanze mu kkubo ajja kugamba eyakabanana nga niye yafuluma nga 2018 so kati tetulina tuzifulumiza olowooza obuzibu buliwa gavumenti tikiri kweka gavumenti mwagala ebayambewa ate kati ekibi kyaffe abo abasajja abali waggulu okuba tokimu kuba institution weziri era firimu mwezigwa naye ekibi nti ate abazirimu tebali ku kintu kiyamba ggwanga ajja pikingayo omuntu omu nti shoni jangu mulete obufirimu awo tugende tubuteeketeekeyo wano tusabireko ssente nga bajeti zifuluma naye ekintu kiba yina okukola kiri ekintu kimu kufuna katale ng'otadde abaana be waka ne balima ebintu byonna buli muno alima kiba kikakatako gwe taata okunoonya bano abaana ebintu bino babitunzeewa bataddemu amaanyi balimi ne babitunzeewa mwali mugezezaako okusiigira gavumenti ekifaananyi ekyo baani mmwe abazanyi ba firimu ekifaananyi tukisiiga nakati kyende mu kusiiga kugamba tebabiraba tuyinza okuba nga tuli wano twogera naye mwali mutuukiridde institution ebatwala nga aba firimu oba aba entertainment ne mugisiigira ekifaananyi kakati nina omukago gwendimu oba oyinza okiyita ekisinde oba oyinza okiyita association gye bayita parod terina kintu kyetannakola baatuuka n'okuwandiikira sipiika abayimbe ku mateeka byonna biri awo bityo banza okuba tebafuna tebabaddanga namu golowooza ki ekiremesezza waliwo abakiryamu ate akiryamu ng'ogenda otuukira omugambe njagala kino kitereere akiryamu mumumanyi ng'ogenda otuukirira omugabe mukulu ekitegeeza akiryamu mumumanyi kiyinza okuba nga kankitwale nti asikaali kati okujja ewange asikaali gwezza okuwabira nojja ewange oze kuwabira asikaali akuyisiza bubi naye ng'ate era okuntuukako olina kuyita ku asikaali yennyini oyo kati asikaali yennyini n'omukwasa ebbaluwa emuwaabira g'osuubira ayinza ogimpa kati kyekiri mu industry gwewandigambye nti eggwanga lino liyinza okubulwa ssente ese oteekateeka film industry ne bafuna omusolo ogusinga oguva mu film industry ogusinga okuva mu mwanyi singa bagiteekateeka bulungi kuba bw'otunuulira ensi nga Nigeria ensi nga India ne America yennyini super power nti they earn a lot of money okuva mu industry mu art industry music film ne bakugamba mu America firimu yabalabirako emyaka 5 ng'ebyenfuna byonna bigudde nga firimu yemuva sente ennyingi ezisobola okuyimizawo eggwanga nenze mmanyi kiritereera obaddi kuba eno ensi jjukira kati tuzadde abaana bangi ensi erimu abantu bangi naye wano mu Uganda omulimu ogusinga okuzinga abantu abangi baguyita firimu era singa gavumenti ekitegeera singa bakitereeza dda naye kati oyinza kusanga Lodies Corner bambi mukazi wattu ali eri naye atawana na copyright infringement ninga talina na support okitegedde ninga okugamba etteeka lyafuma era kino kikirizibwa nosanga nga omusango guludde mu kooti naye nga ogusala tekyetagisa na nnaku ezo zonna kubanga bistating bulungi nti copyright infringement twambala bweti nebweti so ebintu bya art simanyi lwaki gavumenti eno bwe yabadde ng'evaayo biyamba ate efubanya okulina musa kinoomu anti tukuba tokyemu byonna kati laba mu bya firimu mu ba music ojasanga bayiseeyo omuntu omu nga tukwadde $5,000,000 bazikire babigakaawo mu twayita mu kaseera aka covid nawulira ba promoters bafuna sente ba promoter ba music aba firimu mwe mwafuna ku sente oba simanyi nze sizirabangako n'abazifuna sina gwe mmanyi lwaki sina gwe mmanyi ekitegeeza mwe mwalekebwa mabega sikiwandi oba muzeeyo yatumanyi era nze nja kuduumirako bantu bano
so tukoyo ku film government esobola okutegeera kuba olaba abayimba tuli ku bunkenke olaba nga babalaba mangu nojja sanga ate yayimba banange mujje yebikopo tugende tulime mukole mutya ng'ate tebamulaba so kati lyegezi kyake eggezi lya wano kati tugina okuddako kusobola kunoonya ne tusooka tutaganyula ebitabo bino netukola ku story ez'abasajja bano kyaka bajja tutegeera naye nga tukoze emirimu mingi egibeezawo eggwanga nesiranga siwulyanga namu wa firimu gwe bayise kale nabanga yeyalya sinnamulaba so nakyo kizza industry emabega eno eya wakati wa music ne firimu nti lwaki nti bwolaba muno nga alidde ebitaano oyinza okulumwamu omutima nolabanga nakyo kituzisa emabega tolaba olaba nga noyita ku munno ng'emirimu gyokola kuba firimu yemu ku kintu ekitwala sente nyingi kitwala abantu abangi buyinza okugamba nti oba gavumenti kyandisosa n'okulowoozaako ennyo nyina osanga oluyimba lw'abantu basatu oli bamuyise ne bamuwa Range Rover ne bamuwa miliyoni 5 azimbe so mpulira nga kiri unfair ekirala ekisudde film industry ze TV zinozuga nti oba zino zonna zonga bwoziraba ne era nakyo kikendera mu institution ya gundi bana bakola classification aba classifying a film nti nze wemba ngenda kukola ekya premier kimanyi bangamba nsooke classifying film yange ani akugamba ekyo Media Council kati Media Council yo anyway weri is a government institution nakugamba soko classifying film eyo obo gitwala mu awards tugezeza UCC soko classifying loko gituletera nengo gasa so emitwale giri mwana okola classification eyo ogifuna kati ate bo daba TV za fezo nga olaba ziteka ko bukole yabi kibi bana tugende nga tibiri classified kiringa nti UCC is a government institution ekamente mwetateeka sente mugenda kisalira magezi mulimu ebintu ebimunga oyina kaba bukayo umanyi mamu bulwadde bwolwala nga boka tunalina obwonya nebuja kumacha katula nabuwonya nga gwe nebona akola otya bwe bana okoko mu mutima baba agadde ne bakitereeza wali nkubi akafaanayi nga kabanana ozanye kinakukka UCC kuyise abakuyitirawo naye kugamba gwe musajja gwe kiki kino lwaki tokikola kyekigaana okukikola twakulira mu mpisa naye era tujja tuka tubikole kabanana toyagala sente sente bonda dozaagala naye tuzifune mu bubi lwaki tusosegezaako mu bulungi lwaki temugezaako mu bubi kasobola tukirekera abayimbi ekyo yes omulungi atulaba tukyagenda ddala maaso ne programu yaffe torch nakugambye tugenda kuba nga tulaba ebintu bingi tugenda kuba tukuba torch mu bintu ebyenjawulo olunaku olwali tutambuliddeko mu entertainment tutambuliddeko mu music tutambuliddeko mu film olunaku olulala atogenda tulaba nga tuli ku byabufuzi cause naffe abeeno abali mu entertainment bitukwatako tolinawo byewalira yes nenyongera okujjukiza negaa nti Eden Bushera Millet Drink be bannaffe abatuvugiridde ensimbi mu programu eno Torch KBN Media tovaako kana akadagala kayamba abaami okutangira prostate cancer ali mu stage esookuba ey'okubiri. Personal care products tulinamu sabbuuni. Kasabbuuni kaffe kalungi kakola ku baana kakola ku bantu abakulu yadde bebi nga yakazaalibwa. Tuyinamu Kafemi Care olina omukyala ali eyo atawanyizibwa kandida oba any harmful bacterias. Tuyinayo anti-aging oli eyo oyagala kuba bannange ng'odda buto pure and broken gandama spores. Kakuyamba okutangira oba okusitula obutafaali bw'omubiri obuyamba ebirwadde byonna ebikutawaanya mu mubiri ebikusuula wansi kyemba sikonyeeko ng'oli eyo byonna tubikola. Okay, tuvuddeyo mukuumula
nyongera okujjukiza gwe omulabi waffe nenkugamba nti Eden Bushera Miret Drink akugamba nti go hunger free luzungu lunkalubirira okusoma kabanana nyambaako nsomere kugamba free and quench your thirst. Kitegeeza ki mu Luganda? Olotanza okunoonya otegeera ebitabo byange taata. Kitegeeza ki mu Luganda? Go hunger free. Genda nga tolina njala. Aha. Sibo kiri. Genda nga tekuluma. Yes. Kiseza bukakwatako. Enjala tesobola kukoonako. Kati kano quench your thirst. Ako kombadde nsaba n'abalabi bakanoonyerezeko kigambo quench nze nzijuka yali ngeri ya juice we twasomera nga batugulira quench kati ate thirst quench si super deep abyalinga byawukana. Yes, abannaffe aba Bushera Eden Bushera tulino beesimu nti programs nyingi tezirina bavujjirizi ba nsimbi naye ffe programu yaffe esoose ku mpewo ng'erina omuvujjirizi era mukama wa buyinza. Yes. Nammwe bannaffe abali eyo mweyongere otuwagira. Twetaaga abantu abaagala okulanga naffe ku KBN Media. Yes, nammwe abali ku YouTube mugende ku YouTube musubscribinge then tukole okitegeera ffe twewadde tugenda bawa waka ku waka namwe mutuwagire side eyo ya tukomye wali tukomye nga nkugamba otukoleyo kinakukka onaabaamuoko enyigemu kuba nti twetaaga abantu bangi mu firimu. Sebo kinakukka yeetaaga abantu babiri mpozi DOP nja ku producinga taata nja kubeera producer producing naye nga lakituuka eyo ng'ekintu kitono nnyo kyakutunyeza katale tukube hiiti nza hiiti nazikuba dda sikyanoonya hiiti sinoonya hiiti nga bwe tulaba ozambe enkudi film industry njagala tukubeyo hiiti za gundi enkudi yadda naye ozambe saabitegedde ebyo saabitegedde byozambe nawulidde mbuzi simazikaaba simanya nsokola omuwula kyannemettegera naye yo wenkudi simanyi oba yakulira ku kyalo kyaffe ne baŋŋamba naye weeyo waffe eyo manyi yakulira Butiti bayitawo Butiti Butiti awo yita kyotera nodda munda kati awo ebigambo byalingayo ebyo era ekimu amatudde eyo yeshewa matudde eyo kuba ffe twakulira ng'omwana omuwala kasa atandika mu myaka gye 17 15 awo n'abanga asuumuse kati bwayambala engoye ezimukwata twakigeresezanga awo nti omwana ayina awo twakigeresiganyisa awo kati n'akula nakyo iri pazo yakijjeyo ekigambo kyali waffe ekyo anyway katuveeyo eyo aba firimu mweyawulamu tutya mwina ebiwayi mwina uptown ne muba ne downtown bakulimba tebiriiyo uptown kyeki ne downtown kyeki kirungi anti nange nkibuuza ggwe osobola tukyawulira uptown ne downtown nze simanyi uptown ne downtown nze manyi kimu kukola firimu era waliwo bwe nalaba awo nagamba ulingamba bavudde uptown ne mbuuza uptown kyeki mbu babeera eri ku National Theatre we bati kyaka baayawula nti omanyi no waliwo ekikko eno gye tukolera neri waliyo ndooza akasozi kyaka kye kyakifuula naye nga simanyi mulamwa gwakyo mukulu sigumanyi era tobi nze simanyi sibimanyi era siri wa downtown siri wa uptown nze ndi mukozi wa firimu omukozi wa firimu ebibaluma byonna byebimu byebimu sibamanyi nnyo naye nga waliyo bawulidde kyengamba ebituluma bisaawula naye nze mmanyi wano mu Uganda tewali katale ka firimu kati firimu manyi kyekituluma ffenna firimu zitunda wa taata tuyiiya kuba kati tusinga zitunda bweru wa ggwanga ne bana abawagizi bafe abako YouTube be batubeezaawo okusinga naye nga gavumenti terina nakyetulowoozaako ndowooza nti etukolewo akatale konna naye nga kyetwetaaga katale downtown simanya middle town simanya side town simanya saudi biki fena twetaaga katale
tewali kirala kyetwetaaga. Era kyovola abaguno omwaka ogujja nja kukola kyebayita film festival, kina Uganda Film Festival. Twagala giteekawo naye eyongere okugaziya ku baana, tugeza kugaziya ku butale, era yensonga lwaki tugenda giteekawo. Eyambirawo nzimbe tebane bagambye abantu kati firimu eri mu sinema bweti. Ninze yaffe tugenda tulagira ku ground. Project eyimirirawo firimu tugiscreening. Tugenda tujagirabira Katwe, tujagirabira Masaka, tujagirabira Egindi, wetu nge tuli ku ground wansi. Naye after ninga tubagamba firimu ezo gye ziri. Nti gwe bambi akyagala okusigala ng'olaba. Genda mu cinema ziti firimu zaffe gye ziri. Ninga campaign genda tandikira no wansi. Kwano wobukola otya n'obuuka era abantu bagenda kutegeera. So twagala tubatandikire no wansi. Tutange nga bwe twali kuba tuffe twatandika okutunda firimu ezo ddo tuddo. Era nja kwebaza nnyo mukama wange nkulagiza Kannabwana be batuyamba ku katale kana akabaddewo ke twadde tulyako ke tuweererako abaana nti ogera akasiti no gatisi n'okatembeya. Ekintu ekyo kirekawa industry eno cause bw'okyogeddeko ninawe nali awantu awamu ninsanga omuzannyi wa firimu ng'akutte awese ebbaga ku mugongo. At the same time akutte siddi mu ngalo. Naye ng'agenda n'engoye ze nnyini ze yazannyiramu ng'akugamba ondaba nze yazannya firimu eyo. Ekintu ky'okutembeya kino kyabuddewo tekikyaliwo naye tekyali kibi. Olw'ensonga nkakasa tokyaliwo mu wakulira. Bazagwa omulungi twekuumiddeko ku KBN Media. Okyokola okola kyamaanyi nnyo yonna gy'osinziira mu nsi yonna. Subscribe KBN Media. Bwana Mwanje Steven Kabanana, ekigambo kimu bibiri then tuwunzike. Ompe ne comment y'okukashera ako. Kansoke ne comment. Banange abakyala nze ndabye kalimu omukyuzi bano basome bannabukalu kano kabamaze dda mwana tubangaye kawonye ne arusaz ate kati kagambi wano struggle ni yabwe gamba go hunger free kati arusaz ziba zinakusangawo. Bana abalabi mwe bale nnyo kubanga mutugoberera amanya gego Mwanje Steven. Nze njabbe bebaza kubanga bampagidde ebbanga ddene bebale kwagala firimu zange nkyazikola ate wano mulina okumpagirira awo ku YouTube yange Mwanje Steven Kabana bagende basubscribinge abalikinge nawe webale kuba nti tuba naawe. Amina. Program yaffe eno tugenda kubeera nga tuba n'abantu ab'enjawulo nga tutuula then tutaanya ensonga ne tukuba torch nga program bweri torch. Tugenda kuba tukuba torch mu bintu eby'enjawulo gwe naawe tovaako era naffe tujja sukka waawo. Lwaki mbeera mbizibu bwenti lwaki temugende munnwanirira? Mama onyesira omulogo ati luka wano ogenda. Tugenda kukola tutya? Gwambuuza ekyo? Mulina okunziika. Mama nyo omusajja tinkumwenda kyogamba tumusale kitambo. Kwa mami musajja tumulye. Nkwenda omwana wange ali mukazi bakangambya nga oli mulogo. Onisajja abaana. Mama. Eno nyama oba mugenda. Musawona Maganda Sylvia, prostate relapse. Kana akadagala kayamba abaami okutangira prostate cancer ali mu stage ez'okubiri okubiri. Personal care products tulina mu sabuni. Kasabuni kafe kalungi kakola ku baana, kakola ku bantu abakulu, yali bebi nga yakazaalibwa. Tuyinamu Kafemi Care. Olina omukyala ali eyo atawanyizibwa candida oba any harmful bacterias. Tuyinayo anti-aging. Oli oyo oyagala kuba bannange ng'odda buto, pure and broken. Glamdamas powers.
kakuyamba okutangira oba okusitula obutafaali bw'omubiri obuyamba ebirwadde byonna ebikutawaanya mu mubiri ebikusuula wansi kyemba sikonyeeko ng'oli eyo byonna tubikola